ng'omuntu ataasoma atatukana ku university afuna obukadde 12 omwezi. Waliwo omusajja bamuta Dr. Piddington abeerako nnyo ku YouTube ne ku TikTok, asomesa abantu ebizaaki okuzaala omwana ow'obulenzi, ebizaaki okuzaala omwana ow'obuwala, ozaala atya, balongo, ebintu ebifaanana bwe biti. Obanga oli mulwadde bwaki bwejjanjaba otya, alina abagoberezi bangi nnyo. Takyalina ddwaliro lyakolamu yeekozesa just job. Oba amaka naddala abaana b'obuwala okusingira ddala basinga okuteekako omukono ewawulira program etunuulira eddoboozi ly'abaana n'ery'abaana. Era nabo tetafuna enteekateeka kubanza basinga okukkiriza nti abaana b'obulenzi tubasuuliridde nnyo. Era bw'oba otunudde wali namba esingamu y'abaana b'obuwala obulenzi mangi twabayise. Naye nga IUIU nze programs manager nzaakulira programs eza University of Uganda Radio. Mukama wange Ismail Musi tasobodde kubeera ng'abeerawo n'antuma agamba nti abeebaza nnyo, naye ekintu ekikulu kya kubeera nti twongera okufaayo ku buli kintu kyonna kye tukola nga tutambuliza ku mateeka buli omu gakkiririzaamu ag'eddiini ye kubeera nga tova ku mulamwa. N'olw'ensonga eyo naye omuntu nga bubiri obusatu njala okubeera nga nkoonako bwe tusinga okubeera nga tusimba essira ku mulembe guno gwe tuliko gwe tuyita ogwa.com. Njala kumanya abaana nga toli maama toli taata naye ng'olina smartphone. Teeka emikono wako. Nga toli maama nga toli taata naye ng'olina smartphone. Mikono bulungi wako. Tulinamu babiri bokka. Oba temulina smartphone. Kale buli alina smartphone ateeka omukono wako. Kiddemu. Mulembe guno ogwa.com. Kale nga tewazze nayo naye ng'eri waka. Emikono wako. Tuleke kwetya. Mulembe gwa.com. Abakyala twasoma, abasajja tusomye, abasiraamu twasoma. Alina smartphone, kale nga wali ogikutteko omukono wako. Njagala tubuulirako smartphone yo biki gy'ogikozesa. Biki gy'okozesa smartphone? Kuita amanya go n'ekyokozesa smartphone. Alaikum salaam. Mama goli muzadde. Kikyokozesa smartphone yo. Kikyokozesa essimu yo. Alaikum salaam. Nakubirako. Olina abaana balina smartphone? Njalayo maama galina abaana balina smartphones. So contrario omwami oli ataddeko obuwaani. So ki esinga gikozesa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mani nedoje kidogo makanda simaji. Ebyange by'enyendo kwogera si busabusa mwe mba busabusa uzoli eri anti wange. Simu yange nasoma wanyinia. Kwa sababu kuna nini? Kwa sababu nako group zinatengenezwa nazo. Msonga yeti. Ngofu meti mkuruza. Ye kusikaza okulachi. Oko simu yange kwa selindwe ebinja ngogabi. Cyane ngane mukalo zange ziriye wewe zinteni. Agamba geno zindira ko wali. Kugira ka kintu kumwe. Ngawe mpata wa msemina wali ambipi simu yange mapesa. Sementi nimuzindikire okamukyalo namukolera kwe mugaso gwa smart ya
Era we mbasina wantu wetake smart njakayo waka. Tuyazisa. Nsaba Kazinda lwa kampeni haja chiroli ali atunode mujirisi. Oyo. Yes, tugulire kumanyago n'ekyokozesa smartphone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya tena mwewe za Ekyiri. Esimu yange ngikozesa communication. Ogera ne baganda bange abagenda okukiyo. Okuteekowa okalaga kiki abaagala era tubalowoozaako. N'okukola ku research. Olina akaunti ya TikTok? Yes, Kiki ogikozesa? Omwami oyo yalina ansa alya wasabya check. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Manya bitwa mukaba Sharif. Smartphone nalimbadeko nayo emigaso ginagikozesa gyengenda okwogera. Gisooka business yange ndi student. So kati smartphone yali enyambako for research. Smartphone somendeko eddiini ne bazanya Sheikh ne Ruhan Kiti abasajja abo nga olwengenda ku smartphone nensakinga ne bakuliisa ku mwoyo. Nze nguyita kuliisa mwoyo kuba baali bandiisa nnyo omwoyo. So smartphone asomerako eddiini era of course n'okwogerako n'abenganda baffe mikwano gyaffe. Okay, tuyanzisa. Kulume nsaba Kazinda alako katwalire hajja tufazira ali mabekaawo ataddeko obuwaanyi. Kakasa alina smartphone ate alina abaana balina smartphone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri Hajjaj, I'm just Naftevi Fazila, Musumeta wa IUIU, and I'm the chairperson of City Service Commission. Nina abana, nina smartphone, eyange because research, and then I'm also a student, PhD. I use it for research, but the children, I realize that they don't sleep at night, all night. They are on the phone. Maybe they can speak for themselves. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Namadi Shadia, a student at IUIU. So at night, yeah. Okay, my phone, I'm gonna say like, I'm used to drink, I think, like, whatever I use it for, TikTok, games, just music, you know. Okay, but like, I'm a movie money like I use it mostly in games, yeah. Money Candy Crush, Temporan, Adventure, selling. That's what I use it for. Mommy, I am money in my I don't want to call like me or two let's give honest. Thank you. Maybe chatting, listening to Quran, music. Yeah, no, you know, just calling, making calls, maybe research, schoolwork, what. That's all. Okay, tuyanziza. Kati eyo yensi gye tulimu nti maama
kala fasiira somesa asoma bw'aba ali ku yunivasite abeera ali mu kusomesa oluusi badde wakabeera mu research obwe n'abaana basoma bwe badde ewaka nabo babeera kuki ku ssimu kunyumirwa kandi crash games yonna omubimanyi kakati twagala okumanya nti essimu tetugenda kuzigobawo tekinologi eyongera bweyo okukola ki kubeera nga naye tuyinza kumukozesa tutya okubeera nga ayongera okukola ki okutugattanga famire batono nnyo naddala abaana ebiseera ebisinga obungi abakozesa whatsapp oba facebook okwogera ne taata oba ne maama batono naye nga tekwe basiiba kwe basula era bataata ne bamaama batono nnyo abakozesa ampusi ezo okwogezeganya ne baana n'abaana tulina okuyiga okubikozesa kuba tebigenda kuvaawo niwe tunaabivuma ne tunaakola tutya tulina kuyiga kubikozesa nti ga communication twogerezeganya tekirimu sitaani kwata simu yo nokozesa whatsapp n'obuuza ku maama oba ku taata tekirimu buzibu bwonna tuyige omulembe okukozesa ekirala abazadde kye tulina okumanya abaana bano babeera mu masimu abo bali ku tiktok byebalabako byakuzina katemba era nabo balina zaakawunti era nabo bye bakola oyinza omulaba nga asiba nga ali mu hijabu naye nga webuziba nga ali mu kisenge kye naye abeera akola content bali kuteeka ku tiktok alinayo akapande keyafunye keyalaba ku muwala munne era ku tiktok nga kamunyumidde naye n'akagula naye n'atandika okuzina ayagala abantu bamugoberere nga baki nga bangi naye ate nga waliyo abantu abalala be babeera bakozizza obulungi nga nja kwekyo okulabirako ekya muganda wange nga bw'aba asoma busomesa abeerako nga asomesa banne ebyo byakolaki byasoma nti omuntu omutwe guba gukuluma bwejjanjaba otya nga tonaba kugenda muki mu ddwaliro abantu bangi nnyo bagaggawalidde ku mikutu ekyo yadde nga bangi bakoze eki bononekeddeko bagaggawaliddeko batya nti abantu bangi nnyo kati buli omwana bw'aba amanyi okufumba akwata obutambi ng'akola ki ng'afumba n'abuteekayo abantu abalina emikolo egy'enjawulo banjala kufumba keeki njala kola ki babalaba ne bakola ki ne babawa emirimu abamu boolesezaako bitone byabwe waliwo ekitone ekyokusoma Quran ekyo kitone omwana tomugoba ku mukutu ogwo osobola n'okumuggulirawo oba tiktok oba facebook guggulewo atandika okusoma Quran ng'akiteekayo ajja kufunirako ebirungi biki bingi abaana waliwo bamanyi okusamba omupiira n'ebirala niffe tetwagala kutunulira bitone by'abaana tulowooza nti kasi agenda kusomera ekikola ki kiwedde olwaleero omuntu asinga okusasulwa ssente nnyingi mu nsi bannabyamizannyo basambi ba mupiira baddusi ba misinde abamu bwe luba luzungu baluyize batandise okukola ki okugenda mu mizannyo egyo abamu n'okulumanya tebakola ki tebalumanyi naye basinga okusasulwa ssente so ensi weetuuse yakuyiya kutetenkanya so si kugoberera kikwate nti omwana alina agenda kuki ku ssomero mutwaleyo naye omwana mwekenenye ng'akyali muto kitone kikyalina muyambeko ekitone kyakikoze ne bwebeera ddi omuntu asinze okutambuza obusiraamu mu Bungereza bamuyita Muhammad Sani wa Egypt takozesa Quran akozesa mupiira gwe bamanyi okusamba buli wateeba goolo ng'agenda ku sujudu ng'avunnama ku kisaawe kati obusiraamu busaasaana mu Bungereza tebakya basosolanga bwe bakola ki bwe babasosolanga so buli kitu kyonna kikozese nga olina ekiruubirirwa n'ekigendererwa tomalagga kubanga olabye oliye ayambala obugoye bwe n'atambula alina abagoberezi bangi kubanga ffenna ekitu takwera n'abagoberezi bangi kyekisinga okutafa abavubuka era tetwagala osanga oli nga talina kyalina naye ng'ali okwo ali mukaaba nange munfolowinge nange nfolowinge ngekyo kyokka kyakola kyaliko ensonga lwaki ennaku zino tugamba nti amawulire mu Uganda gaayonooneka lwa nsonga eyo nti emikutu egimu gisasula ekyotateyo kyonna abantu kasita bakirabanga bangi batandika okuwa ssente era abantu bangi nnyo bavudde mu mirimu egy'okubakozesa ne batandika okwekozesa nze omu ku bo aganyulwa ku mikutu egyo teriyo nkozeeko mu makampani ag'enjawulo nkozeeko ku TV stations ez'enjawulo
naye tewali bwe baali bansasudde ssente nga ze nfuna ku YouTube nga nze neekozesa. Taliyo. Twogere ku university kwe nkola kati. Yes, nkolako ne bansasula naye nfuna ssente ku YouTube ezikubisaamu emirundi. Kitegeeza nti bw'oba ogikutte bulungi, abantu bavudde mu busawo beemulugunya bagamba ki? Nyinza ntya okusoma emyaka 5 nga ne mukusoma busawo nenvayo ne bansasula obukadde 5 buli mwezi. So tuyige okubeera nga tukozesa emikutu kino, tuyimirizeewo abaana tetubagaana kugikozesa, tubalage engeri gye balina okukola ki kugikozesaamu tugakubeera nga tuganyulwamu. Bintu bingi nnyo bye tuyinza okusoma ku nsonga eyo, naye olwakadde